Ekibiina ky'obwannakyewa ekitakabanira eddembe ly'abannamawulire mu ggwanga ekya Human Rights Network for Journalists in Uganda kivuddeyo olwaleero mu lukiiko lw'abannamawulire olubadde Court Triangle mu Kampala ne kiwa Paalamenti amagezi okugula woofiisi y'abannamawulire ku Paalamenti eyaggaddwa nga tebannaba kuba mu mbuga z'amateeka. Abamawulire bakolera stories zaabwe webalabire ebigenda mu maaso mu Paalamenti oluusi ku TV webarecordingira oluusi amaloboozi webatuula okubaganya ebirowoozo ku nsonga ezibakwatako webatuula okulya ku kamere n'okulya ku tuzzi webakolera buli kimu kati bw'okijjawo mu busungu olwokuba bakututte mu kkooti oba weesizza nga tali mukulembeze era ffe tugamba nti kiri mu bumenyi bw'amateeka. Kino kiddiridde akulira ebyamawulire ku Paalamenti Chris Obole okufulumya ekiragiro nga bwe batagenda kuddamu kukkiriza munnamawulire atalina diguli na bumanyirivu bwa myaka 3 kusaka mboozi yonna okuva mu Paalamenti bo kye bagamba nti si kya bwenkanya kubanga kuba kulinnyirira ddembe lyabwe. Ennaku z'omwezi nga 11 Paalamenti evaayo n'egamba nti abamawulire bonna abasaka mu Paalamenti balina okuba abalina ebbaluwa ey'obwegizi eya diguli n'obumanyirivu ow'emyaka 3 nga bakola omulimu gw'amawulire. Ekyo baakiwa ennaku ntono nnyo okuba mukituukiriza, bwe kitaba ekyo temujja kufuna mukisa kusaka mawulire mu Paalamenti egenda okuddako ey'omulundi ogw'ekkumi. Ekintu ekyo tukiwakanya kiri bweru w'amateeka naddala akawaayo 40 akatundu akokubiri era kya byabufuzi wadde tetumanya ani akifunamu era twagala okulagirira Paalamenti nti yeewale okulwanyisa abamawulire mu ngeri y'ekifamukokko. Robert Sempala omukwanaganya w'ekitongole kino bw'ati avumiridde n'ebikolwa bya poliisi eby'okutulugunyanga bannamawulire n'anokolayo kw'abo abamu ku baatulugunyiziddwa. Bikolwa ebisoba 4 poliisi ekozeko ebikolwa 28 kitegeeza esobezza mu bitundu 80 ku buli 100. Kano kafuuse kagenderere poliisi okulya empanga bwe kituuka mu kutulugunya bannamawulire. Era tusuubira nti Mwami Kayihura omulimu gw'alina okukola munene nga gutandika n'okuvaayo okuvumirira ebikolwa ebyo eby'abasajja baba bali mu uniform ey'ekitongole kyakulira. Muli Francis Jingo, Ronald Galiwango, Ali Goloba, Mukerwa Haruna, Joseph Sabiti, Nankanja Prose Mwaluwa, Michael Tumwakire, wa TV West, Isaac Abugonza, Vincent Mugisa, wa Radio 1, Alfred Ocho, Kenny Kazibwe, Enoch Matovu, Kenneth Orima n'abalala bangi bebamu kubagudde ku bibambulire. Ono era asabye bannamawulire okusibira abo bonna ekikookolo abagezaako okuzannyira ku mulimu gwabwe naddala abakulembeze olwe banatandika kuguwa ekitiibwa. Tusaba abamawulire ababa batudde mu mbeera bwe ziti muveeyo mugende Mwami Museveni temuli bamativu temuli basanyufu ne Mwami Kayihura n'omulala yenna abakikoze bwe mulaba nga tabeetondedde si musango mwekunge waakiri musse wansi kamera n'ekkalaamu zammwe n'obutabu mumugambe amaanyi gatuweddemu agakola musituke mutambule mu mirembe nga temumunyiizizza nga temumuvumye ategere nkye mwogera mukitegeeza alina okukyusa kuba obulumbaganya obukolebwa abakulembeze bwe buvaamu abakkirizaamu okwongera okukuba ab'amawulire. Emirundi mingi eddembe ly'abannamawulire lizze lityoboolwa mu ngeri ez'enjawulo naddala ebitongole ebikuuma ddembe okusingira ddala poliisi wabula ne watabaawo kikolebwa.